ونقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآية. abampuliriza mwenna ku radio yaffe Nganzi Radio Pearl of Africa wamu ne ku mukutu gwaffe omuweereza gw'eggwanga lino ogwa Thuraya Islam Media, mbatolera salaamu nga mbaagaliza emirembe mwenna ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Era mukumenyamenyamu mu salaamu eyo abantu bangi bakoze bagitoola naye ekituufu nga tebamanyi na kyetegeeza. Oliye nga agabugambye salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu n'olinaddamu nti wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naye wali ozzeekamu ne weebuuza nti naye ebyo byo bitegeeza ki? Kuba nno kwagaliza munno mirembe. Assalaamu alaikum, emirembe gya Allah gibeere gye muli, wa rahmatullahi n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakatuhu n'emikisa gya Allah. Eyo nno naye badduwa saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe emirembe gye, atuwe emikisa gye, atuwe n'obutebenkevu. Allahumma amin. Musaba Allah jalla jalaaluhu asebengera n'okusaasira ku mbaka ye Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mbakuutira okubeera nga mumwagala nnyo naddala olunaku luno olwokutaano muzimu ku sunna enkulu omuntu zalina okubanga yeekwatako kwe kubeera nga asalira omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Naye ekibuuzo kiri mu ddiiro, wamusaaliddeko gwe ampuliriza okuva ku makya? Wamusaaliddeko ampuliriza okuva ku makya? Allah agamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oda everi Allah jalla jalaaluhu akulagira si muntu munno, akulagira ye mutonde yatonda omubaka. Kati ate gwe yatonda gwakulagira okubeera nga osaalira. Agambye nti ya ayyuhalladhina amanu, mwenna abamanyi nti muli bakkiriza, sallu alayhi wa sallimu taslima. Era omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti al-bakhir, omukodo asinga abakodo bonna si yakuma omutwalo. Omukodo asinga obukodo si eyo gw'osuubira. Ne nabbi agamba nti omukodo asinga abakodo bonna dhukirtu indahu falam yusalla alayya, yo yawulira erinnya lyange nga lyogeddwako nti Muhammad n'ataddamu sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange ab'ebitiibwa, mbakuutira okusaliranga nnyo omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Baswahaba bambuuza ya Rasulallah, Allah tabaraka wa ta'ala amarana an nusalla alayka, Allah atulagira okusalira, fa kaifa nusalla alayka, nabbi tukusalire tutya? N'atabaddamu. Ne bambuuza ya Rasulallah, omubaka wa Allah, Allah tabaraka wa ta'ala atulagira okusalira, kaifa nusalla alayka, tukusalire tutyo wayo omubaka wa Allah? N'atabaddamu. Ogwokusatu n'ababuulira engeri n'ababuulira ensalire ez'enjawulo gye bayinza okubanga bamusalira. Nange mbakuutira bw'ofunayo akadde akeyawulidde, obudde nkakasa kati abantu babulina, budde tubulina, funa ensonda mw'otuula omaze okusaala eswala
ya asiri omaze okusala eswala yo gy'omaze okusala wanika emikono jamani sooka otendereze Allah jalla jalaluhu mwogereko subhanahu wa ta'ala yaga nti fadhkuruni adhkurukum munjogereko mbogereko munjukire munkolere byenjagala mbakolere byemwagala munjogereko muteekewo embeera eraga nti mummanyi musewo alaqa bainana wakati wammwe ne wakati wa Allah subhanahu bainakum wakati wammwe muteekewo alaqa enkolagana ennungi ne Allah tabaraka wa taala ajja kubeeranga abagondeza ensonga zammwe goteka embeera mu kaseera kano kolimu oteekawo embeera eraga nti Allah tabaraka wa taala omwetaaga wallahi ajja tukolera byetumwetaaza Allah jalla jalaluhu insha Allahu subhanahu wa ta'ala. So funa ensonda mudde ogambe nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Atena atugamba nti man salla alayya salatan wahida yenna asalira omubaka olusalira lumu Allah musaka ensasira 10 nenga gwani Allah gwasaka ensasira 10 lwakusalira mubaka wakamusalira emeka tandika kati tekirireeti insha Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda banga bebitiibwa ensonga eri mu ddiiro era yogerwako buli ssaawa bali mu bajogerako anno omukkiriza bintu nga bino byo ebijja mu maaso ge ababiina at least idea eyo Qur'an y'ekitiibwa kuba Qur'an abebitiibwa eyogera ku byaliwo ebiriwo n'ebiribeerawo kati eno embeera gye tulimu Qur'an y'ekitiibwa yajogerako dda bw'ogenda ku musuura gye bayita suratul Baqara aya ey'ekikumi nakulembeza wano baraka wa taala ategeza mu Qur'an n'atugamba nti wala nabilu wannakum bishai'in mwagala temwagala buli amanyi nti azaalibwa kikyala buli amanyi nti mutonde Allahu tabaraka wa taala gambye nti wala nabilu wannakum bishai'in ngenda bagezesa na buli kimu. Allah waddemba okuleeta embeera yonna gy'ayagadde asobola okugezesa omuntu n'ekkomera asobola okugezesa omuntu n'obulwadde asobola okugezesa omuntu n'embeera yonna gy'aba ayagadde so okugezesa mu maka jalla jalaaluhu yembeera yonna Allah gy'ayagala asobola okugezesezaamu. Allah asobola okuleetera ekigezo nga kiyise mu hajjati owoowo Allah asobola okuleetera ekigezo nga kiyise mu mukyalawo era mu Bakara yennyini aya 214 Allah tabaraka wa taala otegeeza mu aya 214 n'atugamba ami hasibotum abaye muroza gwali awo oroza Allah yagamba oroza antadkhulul jannata mbwe janeri kakeeka buli ayagala yanayingira nchagaya abanaye buli agamba buli ayina erinya Muhammad buli ayina erinya Sulaimani buli ayina Ibrahim mujje muyingire jana nedda. Allah agamba am yahsibutum abayi muroza antadkhulul jannata nti mugenda kuyingira jana ya Allah eriyawo buli agala ayingire walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum nga Allah tabaraka wa taala tannabagezesanga bwe yagezesa abo abakulembera abakaaba amaziga ababulwa ekyokulya abatobwa abakubwa abafanga amanyo gabongose walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum nga tebinna batuukako ebyatuuka ku babakulembera 3 days minus eating nakusatu nga tebalya fe lunaku lumu gavumenti tuyambe abayi ebyo bigezeso ayitibwa nti muntu ebyo ayina okubisuubira mu dunia ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala omuntu yamutonda mu Qur'ani atugamba nti yatonda omuntu fi qabade ng'ali kugamba mu kabadi ali mu kufaafagana kwetunulira enzija gye wajja mu nsi jamani ekulaga embeera gye tulimu era omanyi omuyaga nti waladatika ummuka ya bun adam bakiya wannasa hawlaka yadhahakuna surura musiraamu wazaalibwa ng'okaaba maziga kitegeeza byozzeemu jamani olaba ozze mu korona olaba ozze mu kupangisa olaba ozze mu kufagana ozze mu bantu ababi banene ensi erimu ebintu naye Allah tabaraka wa taala mweri gye twatandise nayo eye15 Allah aga nti wabashiri sabirin abagumiikiriza mu basanyusi abo Allah baleetera era essaawa eno omukkiriza yenna akimanyi nti eyo sunna ya Allah tabaraka wa taala okubeera ng'atugezesa. Allah tugamba yabagezesa masatuhumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'a mata nasrullah. Allahu akbar. Batuka okubuuza Umbaka Muhammad nti mata nasrullah okutaasa kwa Allah ko kujjaddi nga balaba ebikangabwa ebizibu endwadde Sheikh zibatawanye naye abantu mu kaseera kano
abamu eddiini zaabwe zikendera newankubadde abamu zeeyongera. Maadhalika ng'eno embeera Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani atulaga bw'aba aya azimalayo ezoogera ku eno embeera agamba nti la'allahum yarji'un, oba oliawo banaakomawo gye ndi abaana Adamu. Surati Sajida. Eyo sunna ya Allah yatugamba nti walanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Surati Sajida. Allah gati walanudhiqannahum ngenda bakwatamu, walanudhiqannahum ngenda bakombyako, walanudhiqannahum mugenda kwasimula min al'adhabi al'adna, ku bibonerezo byange ebitonotono. Allah no yabiise bitono: corona, cancer, TB, adhabi al'adna. Ate nno adhabu ya Allah tabaraka wa taala bwejja mapeesa abiri gokka ganyiga. Amruhu baina al-kafi wa nun, kafu dhumma nun sukun kun, nanyiga ensi yonna neekaaba. Ani atannakaaba? Super power? Ani atannakaaba? Allah bw'aba anyiga adhabil adina ekwata India abakola eddagala, adhabil adina ekwata Itale betwesiga, adhabil adina ekwata Amerika gye tukakasa mu mundu, adhabil adina ne Uganda ne tukabya. Wala nudhiqannahum min al-adhabil adina. Abayi enemu ku sunna ya Allah tabaraka wa taala okugezesa abaddu be. Naye ekyebuuzibwa bw'aba gezesezza mbeera ki gy'owangaliramu? Yatugambye la'allahum yarji'un, oba oliawo banaakomawo gye ndi. Ebyo nno Allah tabaraka wa taala hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma araga nti ebyo byonna Allah tabaraka wa taala abireeta oluvannyuma lw'okulaba nti obwonoonefu Sheikh buyitiridde mu nsi. Kati nga Allah yagala awewule alaba abantu babatereeza naye eky'omukisa omubi era ogenda okulaba amawulire nga poliisi bw'abeekwata era abantu bebakwatira mu loogi nogaya hawula wala quwwata. Abantu Allah yagala tukomewo ate abantu olaba beeyongerayo. Allah yagala tukomewo embeera gijjewo ate ffe tweyongerayo. Nga n'aba sabbuuni ti kola booti kola olaba abantu emputu bajama tudde eri Allah. Kaseera katuuse tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala atusobola. Ekyo kiraga buyinza bwe. Mu surati Yasin atugamba ati Allah agamba nti innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Gweyo aya togifuna towuliranga weekanzeemuko nawe gwagitegeera. Amruhu ekiragiro kya Allah bw'aba alina kyayagala ku nsonga yonna an yaqula lahu kun fayakun, alagira bulagizi. Weewuunya Mungu n'asalawo n'aga nti mubalina osooka okkaaba kantandise prime minister kantandike n'abalangira. La hawla. Mulangira we Bongereza Mungu n'amukaabyamu n'akwata prime minister n'akaabyamu. Oyo Allah alaga maanyige. Amruhu baina al-kafi wa nun, kiragiro kyanyiga mapeesa abiri ensi n'ekaaba. Olwaleero bw'ogenda ku mutimbagano gwo mukwano gwange ampuliriza n'obuuza omutimbagano n'ogenda ku Google n'obuuza nti owaaye virus kyeki bagenda kugakaba kantu katono n'eriiso teriyinza kalaba kantu katono munyeera munene kuko ensolosa zinene kuko akantu ako ka virus. Sheikh oba osobola okukalaba olina kukozesa microscope yesobola okulaba ka virus ne Mungu n'akasuula mu dunia ensi n'ekaaba. La hawla wala quwwata illa billah. Abebitiibwa tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kaseera katuuse tudde gyali. Eky'omukisa omubi waliwo omwana Adamu nga bukyanga abeera mu karantini ali waka ennaku z'amaze waka talabanga kuswala. Katulaba tagirabanga abaana be banaagiraba. Ebbanga lyamaze waka eby'omukyala ebyo kusaala ebyo byasooka okugoba. Abantu batandise no postinga oli yapostinze naga nti abayi n'akazu ziri saa musambu n'ateeka ku status n'akazuukuka mbadde era n'aba maaso nzirewo neebake. Embeera eno muwulira mutya? Kyokka ekyewuunyisa Allah alina amaanyi. Ebinyoomebwa Allah asobola okukwata omuntu ng'avuga cross country, Allah n'akwata omuntu ng'avuga Mpenkoni V8, Allah n'akwata omuntu ng'avuga zino emmoloka ze bayita ezaalagirwa. Naye Allah n'amugaa nti eyo giveemu tambulirirako mu ttipa. Sinamu akubidde mukwano gwange namuga wayigoyina ku bitipa by'omusenyu lwaki tonkima kende galuga tipa. Allahu akbar. Tipa ayagala kutambulira mu tipa naye ng'ayogera ebyo yakayingizaawo mpya. Bw'atyo Allah bw'akola ensonga ze
la'allahum yarji'un. Allah ga oba oliawo banaakomawo gye ndi. Ebiri mu nsi bane ebiri mu nsi bw'obitunuulira oggwamu amaanyi. Ojjawo amaanyi mukwano gwange ndaba era mpuliriza. Ojjawo amaanyi agakwata ennyondo. Ennyondo gy'okutte ne bw'ogikuba omusumaali egongobala. Ne wallahi n'olaba ng'egwanira mutwe gwa munno ogikuba otwale boda boda. Gwe ennyondo gy'okutte naawe kennyini bw'ogyekoonako owulira nga nkambwe. Naawe nyini bw'ogyekoonako shekhe owulira nga nkambwe. Naye n'olaba nga esaanidde kubeera ng'ekuba mutwe gwa munno gwabike. Omulese famire kabodo okatwale seekago ogenda gitunda mmeka era zikuyamba empaka ddi. Bibiri mu nsi. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro. Kale eno embeera ebaddewo naye bantu boki kasente koolina bantu boki boolina abakwata kale tugambe bakwatako abo ab'omunda ab'omu musaayi al aqrabin ababo bameka abaakaganyulwa mu kaseera kano. Waliwo ali wano ng'ali mu kibuga akasente karantini yazza alhamdulillah ng'embeera simbi emukuta ayinaayinamuko kaalina naye nga enkolagana wakati we n'amuzaala wadde olwatano tannalulaba naye nga siga nti tewali weziri. Mwembeera eri mu nsi temulaba abantu tulina kudda eri Allah b'ebitiibwa. Olwaleero abantu ennyimba ezakafuluma mu kaseera kano buli gw'oyitako zaayimba era bagamba eyo hiiti omwana aleese hiiti naye kati gwe nga gwampuliriza tomanyi nti eriyo edduwa omubakazi yasomesa kale nga tuyinza ogiyita hiiti yessaawa eno nga gy'olina okuba nga omanyi nga buli ampuliriza edduwa eyo kikakatako okuba nga ogimanyi mu kaseera kano. Essaawa eno tulina kubanga tubala bubazi tubaza buli awali ddiiru nga tubazaawo buli awali ddiiru ya Allah tutaasa tubazaawo. Bw'obanga omubaka tugambye nti olunaku lw'edduwa lw'ejjuma mulimu essaawa nga mw'osomeramu edduwa Allah ajyanukula awo olina kwebuuza awo essimu zaabwali muzirina ovuga aloseeka nze mbuuza essaawa yeeriwo eyo n'ogenda ng'oteega. Kale bw'olabanga abamanyi bajawukanamu gwe buli ssaawa sabiramu. Bwebaga nti abamanyi bonna beegatta ku baadaaswiri kwata ku baadaaswiri saba Allah asobola okuyisiza ku ggwe jamaani gwe. Olwaleero kati asinga okuba ow'amaanyi mu maaso ga Allah yo yamutya. Toyawula atambuza bigere, toyawula nannyini kizimbe mu kibuga, toyawula nannyini mmotoka ziriko mannya. Olwaleero kati olaba ffe bamu kyokka ate oluusi betunyoha ate bye tutalina ate abamu kati be batambula. Bw'oyita mu kibuga kati ababooda be beegazaanya. Bw'oyita mu kibuga vuka ayina obugaali yaŋŋambye seeka aliawo nga ku mukaaga yaŋŋe seeka kasizoni kano senga kabeerawo mpaka ne mugaali waki nanga mpangisa obugaali bukola nanga bwali bwadiba naye nabujje mu sitoowa sheekh omusajja omukulu ajja naga nti njagala kali musajja n'omusanga ali kagaali bwakatuulako kabanga akaweddemu omuka naye nga gujjudde n'omulaba nga ssebo ali kasozi ayiringita atwala mbeera yajja abantu mamotoka bali mu bugaali la'allahum yarji'un. Allah yagala tudde gyali. Edduwa eno waagikutte ampuliriza waagikutte mpaka sallallahu alayhi wasallam yagituyigiriza mu kaseera nga kano. Allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudhami wa min sayyi al-asqami. Allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljudhami wa sayyi al-asqami. Eyo yehiiti kajja olina okubanga weekwatako mu kaseera kano. Eyo yedduwa omuntu gye wali badde emu ku dduwa ze nnyingi naye eno yali baddemu ku dduwa ze wali ekutteko sheekh obeere ng'ekuli mu mutwe. Buli swala gy'omala n'omala otendereza ku Allah osaalidde ku mbaka osomye ku adhikaari dduwa gigattewo. Allahumma ay Allah inni a'udhu bika mazima ddala nze gwe gwasaba weekingiriza eri Allah min albarasi Allah kutaase barasu ebi olukuku waljununi Allah buli kirwadde kyayogerako wano mpaka buli kirwadde kyatugamba wano okusaba Allah kitutaase kizibu. Waljununi n'eddalu waljuthami Allah kutaase n'ebigenge wasayi el asqami Allah kutaase n'endwadde embi. Sheikh Allah ayinza okuteeka mu bantu abatagenda kulwala korona naye onoomalako n'endwadde endala. Funa akadde ogendeko mu malwaliro gwe mbeera nowe gwakugendako mu malwaliro ojja kulaba waliwo abamu nga tebamanyi na kiri mu nsi nga bembeera ya karantini yabakwatira mu malwaliro. Sheikh bali ku bitanda
boogera olulimi lumu ai tababa nkiri mu nsi kati Allah akutaasa ebirwadde ng'ebyo. Mukwano gwange mpuliriza era ndaba oyinza okumalako nga Allah tabaraka wa taala akugezesezza n'ekirwadde kya kansa mu kaseera kano. Wasayi el asqami, Allah akutaasa endwadde enkambwe, endwadde jama ziri mu duniya. Olina jjana gamba nina ekituli wano. Weebuuza abadde balina okulaba abasawo nga balinnya nnyonyi bagenda kukola batya? Siramu mukwano gwa adda ino tambula nga 19 agenda India. Nebyo byonna byawedde kati agenda kukola atya? Kaaba na bulwadde bwe. Allahu akbar. Bajama tubeere nga tugende maaso n'okubeera nga tudde eri Allah mu mbeera zonna ab'ebitiibwa. Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga atuddiramu embeera ejja kutereera. Ye Allah kyayagala bw'aba agezesezza omuntu n'ekigezo kyonna kyaleese, Allah ayagala omuntu agonde yeemenye agende ekituufu Allah nzikiriza tukkiriza. Mwalimu wange yagenda nti akaseera kana abantu bonna tulina okukkiriza nti Allah tunoze embeera yeeyo. Sukali anoza Allah toyongeramu yo Allah tugumye. Saasira omuntu obadde yakasuubula ebintu ebiri delicate agenda kukola atya? Saasiro embeera Allah agireeta ye bw'atyo bwakwata abantu be. Musiramu yadde akaleeta akamaro kake kakuluga akayingizaawo kapya biggi. Seeka twakaleese nanga nseeka era bwe twogerera sisigaza wadde olw'ataano zonna zasasudde musolo. Naye olwagizeegizeemu ati nankwera nga seeka embeera badde nnyiga akantu akatunze ate rayisi yakajjayo ku miliyoni mpitirivu yakatunze mpitirivu kyenkana haafu yaazo. Musajja abadde alooza ekirooto kyakimaliriza Allah embeera anyize kibuga amaduuka maggale. Mulimu Allah abamu be yageredde nga badde yakasubula tayinaamu. La'allahum yarji'un. Essaawa eno Allah tabaraka wa taala abuuza ekibuuzo nti limanil mulkani kabaka, limanil mulkani w'amaanyi, ani alina buyinza, ani alina ccepe? Allah tabaraka wa taala ye nannyini maanyi, ye nannyini ccepe, ye nannyini buyinza jalla jalaaluhu. Kwano gwange Sheikh Elias yakoze kilipu awo mu kibuga n'agamba bannaayi balandi road baliwa, bananyini akedi baliwa, ekituufu nga tebaliiwo. Sheikh baliwa kabeebasi. Ekyo kiraga buyinza bwa Allah. Allah kyatugamba mu Qur'ani surati Hujurat jalla jalaaluhu n'atugamba inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, abaye mwatondebwa mu basajja mu bikyala n'ebyami, mu basajja n'abaami mulimu ebika abaami oba abakyala. Allah atonda bibiri. Waja'alnakum shu'uba, Allah n'abateekamu amawanga, wa qabair n'ebika. Allah abataddemu ebika n'amawanga n'ezikabira litaarafu mumanyagane mwetegeere. Akaseera kano maaso ga Allah asinga okuba ow'amaanyi si ye mugagga, asinga okuba ow'amaanyi si ye mwavu, asinga okuba ow'amaanyi si ye ow'ebitiibwa, asinga okuba ow'amaanyi si ye alina ofiisi ennene. Ne Allah agamba inna akramakum inda Allahi atqakum, asinga okutya Allah kati goyina ebitogi eby'amaanyi. Asinga okutya Allah mu kaseera kano goyina ccepe, asinga okutya Allah tabaraka wa taala mu kaseera kano asoma ku Qur'ani goleeta essanyu ku Allah, asiibako goleeta essanyu eri Allah, asaddaaka mu kaseera kano akazibu goleeta ccepe, goleeta Allah obusungu bwe okukakkana. Kuba omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam atulaze nti Allah tabaraka wa taala obusungu bwe bukakkana senga saddaaka ebaawo. Abaayi oyina ky'osaddaaka waasaddaaseeko. Inna akramakum inda Allahi atqakum, abasinga ebitiibwa, abasinga amaanyi, abasinga ranka essaawa eno y'oyo atya Allah tabarakahu wa taala. Muzuukeko ekiro banne musabe Allah, kaseera kato kazibu. Tukkirize ensobi zaffe. Nabbi wa Allah Yunus alayhi salam, Allah jalla jalaaluhu yamumisa ekyennyanja kyamumira. Mu kumumira Yunus alayhi salatu wassalamu yategeera ensobi ye. Tiyaremerako n'amanya nti kati wano nina kugonda nti gunsinze, naffe tugonde tugambe Allah gutusinze. Tukole tauba, Allah tumutegeeza, Allah obwenzi tubutadde, Allah riba tumutadde, Allah obunanfusi tubutadde, obubbi tubutadde, obutemu tubutadde, ensaalwa tuzitadde, fitina tugitadde. Allah tumutegeeze jalla jala, twemenye maaso ga Allah, tugende nti Allah twemenye embeera tugijjeewo jamani. Neno wangala n'omuntu n'akusekera nga yagenda okukuba akatayimbwa. Muntu nakuwa salamu aleikum naye nga si salamu. Salamu aleikum nga yakupangidde abatemu.
Salamu alaikum banayiba jamaa tuderi Allah jalla jalaluhu akadde katuse twemenye maso ga Allah. Yunus alayhi salatu wassalam buyategere embere neriwo embere ya mutukako nalajana ali mu lubuto lwa kyennyanja natendereza Allah era Allah gataba kubeera mubantegeera mubanjogerako mubanzijukira yali badde mu lubuto mpaka yaumal qiyama. Abayi butabeere mbulamu bujjukira Allah jatteka mu mbeere no mpaka nebo tunamutegeera ne tumwogera ko embere no yonna wallahi alazim ejja kuvaawo. Allah yarana atulaba bera je tuli mwajimanyi akimanyi tulina abaana abato. Allah akimanyi ensoro fetu zitwala ku ttale. Allah akimanyi moluka twagula zavuga byonna abimanyi naye atunyigamu abitegedde jalla jalaluhu. wa embere teyinza tuuka mulamanzaani guruza Allah tayagala abantu bagende ku Kaaba abaagala abamu badde basiibudde dda bamaze okugenda mu bitongole bagenda kutambula tanwa ngomyanga sekanze kyange kyawedde dda Sheikh Mzata antwala Sheikh gundi antwala nembeera yaweddewo Sheikh oyo Allah yanyiza amapesa jalla jalaluhu tudderi Allah. Yunus alayhi salam bino bye bigambo byayogera byenkutira olwalero buli ali wano naawe bikozese bisome nnyo mu kaseera kano. Allah jattuta biidhnillah ajjatuta yasoma bigambo ki yagamba la okumanyanga byali bya bbeeyi ngenda baletera comment nabbi ya commentinga ku bigambo ebyo. Yagamba la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Yakiriza ensobi ne yemenya maaso ga Allah n'ategeera ekituufu Allah madde musobya ne mukama wange bw'otanzirira muteri ajja kunziriramu. Abayi twemenye maaso ga Allah. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti muganda wange Yunus alaihi salam yasoma edduwa naye ensoma gye yagisomamu Allah yayina kumwanukula. Yagamba ensenge kaji yagisengekamu Allah yayina kumwanukula najjanga atema n'agamba ensaba gye yagisoma awwaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiruhu al-iqrar bi dhanbi. Allahu akbar. Yagamba nti awwaluhu tahlil bwe yali atandika edduwa eyo oba tasbih bwe yali atandika dhikiri eyo yatandika na tahlili kigambo ekyo Allah akyagala. Nabbi yagamba nti afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Adhikari oba dhikiri esinga okusanyusa Allah mu adhikari zonna ye muntu gamba nti la ilaha illa Allah. Abali abampuliriza mwenda mugambe nti la ilaha illa Allah. Teri asinzibwa mutuufu okujjako Allah. Abaana ayina amaanyi ye Allah. Ani aleese embeera eno ye Allah. Ani ayinza okugijjawo ye Allah. Ffenna tugambe nti la ilaha illa Allah. Abayimuddemu nti la ilaha illa Allah. Era n'abaana bagambe nti la ilaha illa Allah. Yunus alayhi salam kye kigambo kye yakulembeza awwaluhu tahlil entandikwa yagamba la ilaha illa Allah. Kigambo kya bbeeyi ekyo. Nabbi yagamba nti mamata ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yenna Allah gwali jurura ng'ekigambo ekyo mu mutima gwakirina ejjana agimaze. من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها مميت وباتنا عليها من قبرنا يا باعث. Abayi saba Allah tuwangalize ku kigambo ekyo atutire ku kigambo ekyo atuzukirize ku kigambo ekyo olunaku yawma la yanfa'u malu wala banun olunaku emali n'abaana lwe batagenda kutaasa muntu. Allah tukusaba otaase n'ekigambo la ilaha illa Allah. Abibitiibwa Yunus yayawula Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha kigambo ekyo kikulu bajama kya bbeeyi kikuyingiza mu busiraamu kigambo ky'amaanyi. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaga ti Allah tabaraka wa taala yaziiza omusaayi gw'omuntu yenna okuyiwa okukwata ejjambi ya kiso okujjako omuntu omutwe yayetula ekigambo la ilaha illa Allah kigambo kya bbeeyi bukisemba ku lulimi lwe bashuwa. Era omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bwe yarabanga basahaba benga balwadde banaatera okufa yabagambanga nti mugende munnamwe mugamba agambe la ilaha illa Allah nammwe mbakuutira bw'olabanga omuntu ogw'oyagala ennyo. Haji mukwano gwange yangamba maama we yali bubi ng'ali kaseera kasembayo amubuulidde agenda okulaba maama takyategeera maama bimuweddeko maama omukassa mussa mutwala mu ddwaliro namugamba mami maama agamba la ilaha illa Allah. Haji aŋŋamba twali mu mmotoka maama mutwala mu ddwaliro maama n'agamba la ilaha illa Allah n'akutuka Allah n'amujjulula. Saba Allah atujjulire n'ekigambo la ilaha illa Allah ate atuba okukitegeera ekigambo ekyo. Ab'ebitiibwa omwoyo gwange n'ejja mmwe mbakuutire ddweyo mugisome nnyo
nabbi n'agamba nti wa awsatuhu okumanyanga Yunusu yali musengesi yasengekeddwa wakati waayo n'ateekawo tasbih n'asooka asabbaha Allah n'asooka awaana Allah abayi Allah ayagala nnyo okumwogerako Allah ayagala nnyo okumuwaana buli lw'omwogerako Allah tabaraka wa taala nga cepe z'omuwazi ezo entuufu Allah gwatta kituufu yatta jjajjawo aliwa Allah googaba obulamu ng'ekituufu naawe oli mulamu mawejjo oli mulamu Allah googaba obuyinza kituufu obuyinza Allah gwe yabukuwadde Allah googaba byonna kigambo kwogera ku Allah kikutemujjukira Imam Ahmad ibn Hanbal lumu yali atambula atuuka we yatuuka jamani nayingira mu muzikiti awo budde nga buzibe naga kansulaawo atuukawo naga akayebake abagenda okwebaka musajja namugamba nti waifuluma omuzikiti tugenda kuggalawo Imam Ahmad ne bamugobaganya abafuluma musajja namulaba Khubaz omukozi bekare mukozi w'emigaati agenda okulaba lwanagana ndeka ngobye muzikiti kambeere kabalaza ndeka bali mu kuyombagana kati Yunus Imam Ahmad ibn Hanbal nezireeta omusajja omukozi w'emigaati around namugamba nti malakuma mubadde mutya n'abagamba nti ensonga eriwo omusajja ono mbadde nyingira muzikiti njagala kwebaka mu budde bunkutango byemu ane kabala zango bye ate mbadde nze nkyeyongere mbadde njagala ngira nze ngenda muviire enkya namugamba omusajja muleke jatugende webake wano Khubaz Bekari namutwala omukozi w'emigaati Bekeri yalinawo Bekeri ye bwe yamutwala munda agenda okulaba ono amututte munda musajja omukozi w'emigaati idha huwa yusabbihu wa yuhammidu wa yumajjidu wa yukabbir agenda okulaba omusajja ali mu Bekeri akanda bwagamba subhanallah akanda bwagamba alhamdulillah akanda bwagamba Allahu akbar akanda bwatendereza Allah subhanahu wa ta'ala idha huwa yusabbih idha huwa yuhammid idha huwa yumajjid idha huwa yukabbir agenda okulaba amutendereza amusuuta amutendereza wana Allah tabaraka wa taala Imam Ahmad yebuunya nnyo n'amugamba owaayi oli mukusuuta Allah oli mukutendereza Allah namugamba ebbanga ly'omaze ng'osuuta Allah mbuulira ku birungi bye wakafuna mpa ku birungi bye wakafuna agamba ono amuleesa omusuza mu Bekeri amuleesa amulage kuba bamugobaganyiza musajja n'amugamba nti buli kyensabye Allah mpe akimpadde illa shay'un wahid okujjako ekintu kimu Allah kyatannampa ekyo bwana akimpa nja mmanya mmazeeyo byonna abaana abampadde mbazadde baabo esente azimpadde ziizo Bekeri eno yonna yange ebizimba abimpadde nze nsulanga bazungu kyakulabirako buli kimu akimpadde abakyala abampadde aja kyanyiriranga ki naye ekintu kimu Allah kyatannampa bwana akimpa nja mmanya nti Allah namugamba nti nze ebbanga limmaze nga nsuuta Allah nga njogera ku Allah endwadde ziwonye byonna bigenze korona agenze bane byakulabirako ebimu naye bwe yamaliriza namugamba okujjako ekintu kimu Allah kyatannampa namugamba kyekiriwo ekyo namugamba nti ali mu kunyumiza ono amuleese musuza tamumanyi yaani tamanyira nkaze namugamba nti nze gwolaba ndi musajja munnaddiini njagala nnyo eddiini kyobala bwe mpulidde embeera ebaddewo ng'eri mu muzikiti nsazeewo okubeera nga nzija mbeerewo by'omuzikiti nina obbimala nanga at least sente Allah zampadde wabtaghi fima ataaka Allahu daara al-akhira n'agamba nze mu bulamu bwange njagala nnyo eddiini n'okusoma ebitabo by'eddiini n'okusoma ku bannaddiini ekyo kinkolera n'amugamba era mu bulamu bwange waliwo omusajja nkolera bwe nsoma ku bayizi b'empulira nga nnyumirwa bwe nsoma ku bitabo by'empulira nga nnyumirwa naye ye kennyini sifunanga ku mukisa gumulabako kendi mulaba Allah ali bannyanukudde byonna n'amugamba biriwa n'amugamba ekituufu mu dduwa zange nsaba nnyo Allah ndage ku Imam Ahmad ibn Hanbal simulabangako naye kendi mulaba Imam n'amugamba ekitegeeza abikaali obwedda z'osoma tukyali ku kigambo kiri wa awsatuhu tasbih wakati w'edduwa yateekawo tasbih idha huwa yusabbih yasabbaha Allah namugamba nti okujjako mbadde nsaba nnyo Allah njagala nnyo okulaba ku musajja gwe bayita Imam Ahmad ibn Hanbal oyo kendi mulaba ndimanya nti adhikari ze mbadde nsoma buli kye mbadde nsaba Allah akimpadde oyo kendi mulabako bulabi bwenti namugamba ekiki Imam namugamba ekitegeeza edduwazo ze zindeese n'ennyingira omuzikiti ne bantwala enkyaji naye nzija kumbuyagala nzije mu Bekeri muno ondabeko edduwazo ze zindeese onsuze wano ondabeko nsule naawe nkulabe Allah kitegeeza kyekyo buli lwoyogera ku Allah nga Yunus alayhi salam bwe yakola nga limuto lw'ekyennyanja n'embeera yakuvaawo biidhinillah mwogere ku Allah abikali weziri mpitirivu
nabbi atugambye kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala almizani habibatani ila arrahmani, ebigambo bibiri biwewuka nnyo ku lulimi, ku minzaani byagala jikutula bizitowa, ate mu maaso ga Allah byagalwa. Bigambo ki ebyo? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. So baganda banga bibitibwa Allah tumwogereko, embeera ejja kutereera, wallahi alazim Allah tumwogereko. N'amaliriza nabbi ng'agamba nti wa akhiru ku nkomerero y'edduwa ya Yunusu alayhi salam, bwe yali yagikomekereza n'okukkiriza ensobi ye, kyabadde musobya era n'asaba Allah amusonyiwe. Abadde musobya era n'asaba Allah tabaraka wa taala amusonyiwe. Era naawe oba oyagala okusabe Allah tabaraka wa taala akuddiremu, mukwano gwange ky'olina okukola weemenye maaso ga Allah, omutegeeze ti mukama wange Allah neemenye, saba kunsonyiwa. Tumusabe Allah atusonyiwe. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أباي Allah agemu mwenenyeze wetubanga Allah kali tuli munakuwavu gye tuli twenenye tukkirize ntubadde basobya. Mwalimu wange omu yalinga ayogera ebigambo naga nti nze wemba ngenda okubonereza omuyizi nenda banga abadde mu nsobi ne mugamba ngenda kukuba, najja mu maaso gange nangamba nti amusore wallahi kamanyume sinali mbadde mu motoka zino ze bakkiriza zino entono, motoka ya ntono ya kitongole, naye tutuse mu kuba erimu wansi wano naye nga wanuwe nga tetumanyi wati wabaddewo kiraga, naye poliisi bazenga 7 kumukumu gwe mbadde naye naatya nnyo, motoka tayina ttabu wadde bagikkiriza, naye embeera gye naye bwe tugize onabadde agatandika kuteekawo mbeera namuganidde abantu baleke twogere nabo ng'abantu. Nengenda w'omusirikale ne muga sa we are sorry tusonyiwe tukoze ensobi tukkiriza agaye bugambi okay can go. Naye tuba kuteekawo mbeera ewalira senga tukyaliwo era ne programu eno boolya usaali gikoze baada Allah, naye olw'okukkiriza bane Allah ayagala nnyo omuntu ayeemenya. Ataib mina dhambi kama ala dhambala, omuntu ayemenya maaso ga Allah noga nti Allah badde mwezi mbitadde Sheikh Allah akusonyiwa banga atakikolangako. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, surati Zumar aya 5:3. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, abaya abedibaze bange dene, abaya bakoza amazambi bange dene, Allah gete mugwamu subi na kusasira kwa Allah na kusanywa kwa Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah sonywa buli kikacha zambi, Allah musonyi yaraba buli choyagala okusonyiwa asobola kasitoba nga tokiddemu. Twenenyeze Allah mukaseera kano, tusabe Allah mukaseera kano, twogere ku Allah mukaseera kano, twebaze Allah mukaseera kano, tumulage Allah manifesto tugiteekewo, Allah omulage program bwene, kubanga tubadde nga twefuula abatayina budde bwa Allah, kati Allah abutufunidde obutayina bbanga, kati tulina kudda eri Allah budde abusaleko. Bajama embeera ffenna senga abawuliriza bonna mu nsi yonna nga buli omu bw'oyagaliza munno n'asharinga n'akola ati buli omu n'oyagaliza munno n'omuga waayi twenenye, owaayi tusabe, owaayi twogere ku Allah, owaayi tendereze Allah, tusuute Allah, ffenna ne tutambulira mbakakasa embeera esobola okutereera. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakat, si bwatu Allah bwagamba. Walau anna ahla alqura, senga abantu mu buli mpui abebwayise, abekazo, abomukatanga, abemuyenga, abekororo, abe Germany, abe Russia, abe Dubai, abewa. Walau anna ahla alqura, law anna ahla alqura, senga abantu mu buli mpui amanu, twali tukkiriza Allah, wattaqaw era nga tumutya, agamba ati Allah agamba nti la fatahna alayhim barakat. Allah yali tuguliddewo emikisa. Bane Allah nga yakuwadde omukisa buli kyokwatako kitambula. Sheikh Allah nga yagaye nti gwina kuba wa mukisa. Allah asobola okuwa omukisa mu bikolwa, Allah asobola okuwa omukisa mu bigambo, nga byoyogera amafu byogera n'omulala byayogera, nenga oli byayogera ate byagalwa nnyo okusinga eby'omulala. Ga Allah mukisa, ffenna twetaaga omukisa. Ojja n'oteekawo bizinensi n'oli n'agiteekawo eyiyo nga nnene ku yoono, temulabangayo obuduuka, kaduuka nga katono temuli na bintu, naye nga abantu bakettanira okusinga n'oguduuka ogunene gu supermarket. Baraka la fatahna alayhim barakat. Senga abantu mbuli mpui twali tukkiriza Allah era nga tumutya, Allah agamba nali baguliddewo omukisa mina sama nga guva mu ggulu wal ardi ne muttaka nga guvaayo. Niyo olw'okuba abantu looza maanyi magezi mangi ge gagenda tweyimirira.
Allah ani asinga aba China amagezi ani asinga aba India amagezi olwaliro fenna ndenyoga ko mukono gwa Suleiman Haji nanga sheka gote wewunya olwaliro byonna ebiganye tugamba abazungu era oboli mbere ne batandikira mu Afrika abazungu bali genti Abafrika be bakoze bwe bati ne wallahi Allah yatandikidde mu bo be basosoka aba Allah kulaga na okulaga nti Allah okubeera ne munno olwaleero tubadde nga tubeera mu studio yaffe eno ng'omwakubeera wano naye kati laba omwandi seeka wange mawejja ndi eri nta so zaali eri Allah bane tudde eri Allah embeera gyagitereza biidhinillah tudde eri Allah twenenyeze Allah innahu kana ghaffar Allah tabaraka wa taala musonyi era musaasizi embeera ajja kubeera nga gitereza naye byonoono byaffe hadith ya Umar bin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nga bwalaga embeera gye tuwangalira mu Sheikh yereeta ebizibu bino embeera erimu abantu abataagaliza oli bwafuna akalungi n'olabanga mulala azimbye omutima oli bwateekawo edduuka lye n'olabanga ataba mu lwana ate gye emikwano gye n'olaba abantu ng'embeera gye tuwangalira mu Sheikh erimu butaagaliza erimu nsaalwa erimu fitina olaba kankogere nga atagenda namuwalimu oyinagira lwaki gubagira bwe bati lwaki yakola bwati lwaki yasaaziza wali ninga wali badde osanyuka kubanga gubayise okukola bwati tukkiriza nti buli muntu Allah aba ne kiyamuwa ekyenjawulo mulimu Allah be yawa nga Sheikh agenda kusoma hadithi nga hadithi gyagenda osoma nange gye ngenda osoma naye omusajja agira nnamye ogenda nti musajja asomye irimu neno omwalimu wange ne ayina ebigambo byayogera bwati olimu nange nembimuddiza nga mpulira nange ankutte omubabiro n'obimuddizaako bwoti yagenze naga nti basiraamu tukkirize Mungu atunyize kasukali kanoze basiraamu tukkirize embeera Allah tabaraka wa taala buli omu eri Allah tudde eri Allah Sheikh tusale Sheikh tusaddake minzaani ziddewo embeera ennungi ne baleeta omuntu ne baga nti ono gwolaba yazadde mwana we mubongo ne buga Allah muntu gwe yawa amagezi n'amufaddala omuntu Allah yamufuula wanjawulo asinga ente nnene asinga buli kimu ano Allah ekyo kiraga buyinza bwe bw'abanga aleese ka korona akatono ne kakaabya ensi olusenga Allah alagira bulagizi naga nti buli mpologoma gyerifu butukayingira ekibuga ani asigala mu kibuga oba oli awo bagana nyini akedi waayo oli ku kye empologoma ziri wansi awo anoonya waayita mpologoma pusi kwano gwange omupusi yamuluma Allah mweyayisiza okufa pusi yajjanga esaaga aliawo agizanyisa agiragira nemubuukira nemuluma ogiragira mbwatije kuziika pusi zetuwangala nazo omulokera kumacha nti ekyamulumye nti yabadde agira bwati nagwa mu njuki bintuntu bwe bityo bane buli kimu kirina obusagwa temuziikangako bambwa bamisota ni Allah nagiga nti amwe misota mmwe mugende mubeereeyo nejibeera mu nsiko Allah olw'ekisaakye ekyabutikira obusungu n'agikuumireeyo abayi senga Allah alagira bulagizi naga nti abayi buli kovu buli njuki buli nnumba buli mbwa buli kiki buli kalolo simanyi buli gundi buli kiki kikambwe fubutukayo ani asigalawo tetulina maanyi ku byo ne Allah ffe yawa control ku byo ffe bitubikontrolinga abamu balina embwa giga sit down etuula neyo nga yagambye nti sijja oyinza okufaafaagana nayo omalako nayo embwa nga yagambye sijja pusi nga yekyanze bwekyanze noga pusi yayaluse muvukomye kuba pusi ejjinja pusi ne yekyawa nga buli gwesanga gweyagala okubuukira pusi ogira bulabinga erwana nambwa Sheikh notya bajamaa Allah ayina obuyinza Allah ayina amaanyi nga yanyize pesa ensi yonna erajana nga yanyize pesa ensi yonna edda waka kati abadde talina budde bwa Allah ke kaseera Allah ofuna obudde bwe kaseera kano kakozese mukwano gwange ntero bagamba tekikunakuwaza kulaba ng'ozaalibwa mu busiraamu n'owasiza mu busiraamu n'okaddiira mu busiraamu naye nga towezayo ssuula 3 mu busiraamu teekawo embeera yasaluna mu butono bwayo nagiraba erina peegi nga 68 naye okuza ogiraba okaddiyo ogiraba akaseera kano lwaki tukakozesa mukwano gwange yasaluna eyo n'oyitayo omuwalimu n'agikusomesa kadde tukamuwe Allah tebakulimba nti Allah embeera no bwe yazze nti obuwangazi waffe n'abusiba tiengeri gye babadde nga tebakola nga bali mayumba abakoze mbu Allah n'anyiga pause munapozinga bw'obuwangazi bugenda Abu Darda yagamba nti innama anta ayyam kullama madha minka yawm madha ba'duk abayo oli nnaku zino ennaku z'olaba zitambula gwe buli lunaku lw'olaba lukuddukako si lwe lugenda gwe Allah gwasala
omulano gwa nti fasaa esaawa gy'olaba ku kisenga buli lwekoona tik 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 esala buwangazi bwo olw'okuba ntubeera wakati ekitegeeza nti Allah atulese nti obuwangazi abupozinze nedda wallahi Allah akyatunyiga akyatusika tudde gyali mikono gyange tudde eri Allah bwononefu bugenze wala oli sente ziboza okusadda kati mulimu mikwano gyaffe abamu abakunakuwaza abantu bafa njala abantu baavu abantu banaku abantu balina byakwambala ne bukya ku makya ng'oli sente zagenda kukolera mu mbwa simanyi mukole mbwa zigenda kuwasiŋŋanya oyina agenda kulala eyambuzi mu mbuzi zigenda kufubutuka ngamiya simanyi ndogoyi nenga jamani abanaku bayitirivu sajja omu yapostinze n'aga nti korona olw'okuba akutte ku buli munene ku buli mbeera akyase nnyo mu nsi yonna naye bameka eddagala libuze naye bameka abafa enjala ng'eddagala lyabwe emmere nga n'abalina oggibawa webali Allah sheikh nga balina okutaasa abantu abo bafa enjala yebe babafe golina okukwatayo omugula obuwunga ogabira abanaku balye niyo olwaba fe abakeera okukola mwaka ku mwaka n'okeera okole mwaka ku mwaka omwaka ku mwaka ne bakusiba wiiki emu mu wiiki namba jamaani ng'ekyokulya tewakyali wiiki namba wiiki emu bweti naye ng'okoze emyaka 2 towumulangamu ne ku Idi abamu bakola naye Allah akunyizeemu ennaku 3 sheikh obwavu bwotutandise bawali mutukaaba buli omu akaaba naye saasira omuntu atalina mikono muzibe pwanu gwange sheikh yadde ayogera akagambo wano mawejje othuraya nanga nti sheikh weewunye bamuzibe abadde nga babeesingira mu mizikiti kati wabali luddawa Mungu akola ebintu seeka embeera eno bayinza n'okutuma omulalu kusawa ya gundi ya kafyu n'akubula ti omulalu wano aliwa mu kibuga n'akubula sheikh nga nabo bamanyi embeera nkambwe ab'ebitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr nemukkirize enedduwa tugende nayo insha Allah tubeere nga tuzisoma ezimu ku dduwa mikwano gyaffe abalongoofu ze baasoma oba oliawo Allah jalla jalaaluhu n'ayisizaamu okubeera nga yabataasa insha Allah subhanahu wa ta'ala. So ab'ebitiibwa tuwanike ku mikono Allah akwatibwa ensonyi yali ali yawuliriza okuwanika emikono gyo ng'obadde olina ensonga gy'olaajanira Allah n'ovaawo nga Allah jalla jalaaluhu takwanukudde insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا فرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك. أي الله سبحانه وتعالى بيرا يفي وبيرنغو تاسين وديمبي. اللهم إنا نعوذ بك من البرص أي الله سبحانه وتعالى وركوكو والجنون الله ندارو والجذام الله نبيجينغي ومن سيء الأسقام نين وديمبي الله نغا كورونا كوفيد 19 أي الله غو مuyinza Allah go amanyi Allah go sonywa Allah batubanga tuna kye twakunyiza tusonywe otereze embeera yaffe ya arhamar rahimin. Allah go amanyi teri mulala go sonywa ya arhamar rahimin. So Allah oteke kumulamwa tubeere mbaddu abasalera abakusinza tukole emirimu Allah jalla jalaluhu ejikusonyisa
ejitusonyisa amazambi gaffe gyoli Allah gwe mugagga ffe tuli baavu Allah ffe tuli ba wansi gwe wa waggulu ffenna ne bw'otuwa Allah osigala oli w'amaanyi ffenna ne bw'otuwa Allah tokendeerako saba Allah obeere ng'otaasa embeera abaavu obagaggawaze abalina endwadde Allah obawonye Allah otaasa endwadde eno ereetera abantu okubanga batya bannaabwe Allah tusaasire gw'olina eddagala era gw'oyinza otuwonya tuwonye Allah bw'otatuwonya teri ajja kubeera ng'atuwonya tuwa obuwangazi obulimu baraka wa salli wa sallimu ala Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maliriza nebaza baganda bange mwenna ababaddeko alhamdulillahi rabbil alamin mwebale kubaaka alhamdulillah. Muganda wange abadde wano mu control muganda wange Sozi Harun barakallahu fikum muganda wange Mawejje Abdurrahman Thuraya Islam Media mwenna ababaddeko barakallahu fikum hajati hawa yulikam kama wafi wano saballahu abeerenga batuwangaliza wa salli wa sallimu ala Muhammadin wa alihi wa sallam amin amin amin.